بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الواقعة. إذا وقعت الواقعة. الله سبحانه وتعالى ونكرنكم الرياضي تامنيا غمانجي ممانيا مانجي mwemuli alwaqi'a ekigendo okubaawo mu buli ngeri yonna nga tewali akikuba ku mukono. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu ntandikwa y'essula bismillahir rahmanir rahim idha waqa'atil waqi'atu bwekiba nga kiyingiddewo ekiyama. Laysa liwaqa'atiha kadhiban tewalibeerawo mu kuyingirawo kwakyo omuntu eyeebuzaabuza kirimbi sente si kyekyo okusinziira ku mbeera y'ensi nga bw'egenda okufaanana. Eggulu zigenda kweyasaayasa, emmunyeenye zigenda kukunkumuka, enjuba eriggibwawo ekitangaala kyayo n'omwezi, ensi nayo bw'etyo. Buli muntu agenda kkakasa nti kyekino ekyannamaddala kye baatugamba. Khafidatun, abantu abamu bagenda kubeera nga bakkakkamu bayongobevu nnyo olw'okuba tebalina kye baali bategeseewo ku lunaku luno. Rafi'atun, ng'abamu bali mu kuzaaganya babuukira waggulu ng'olw'okubeera nti bo beetegekera. Idha rujjatil ardu rajjan, bw'eriba ng'ensi ekankanyiziddwa olukankanyizibwa buli muntu alikimatira nti kino kiyama. Wabussatil jibaalu bassan, zigenda kubeera nga zibetentebwa ensozi zino zimulaba mu Makka ez'amaanyi olubetentebwa zimulungulwe zifuuke nga. Fakanat haba'an munbatha, zifuuke ng'enfuufu mu bbanga etambulira mu bbanga. Wakuntum azwajan, abantu mugenda kubeeramu emitindera thalathan, esatu. Fa ashabul maymanati, bannannyini mukono ogwa ddyo. Ma ashabul maymanati, be baliwa balibeera bannannyini mukono ogwa ddyo. Wa ashabul mash'amati, bannannyini mukono ogwa kkono. Ma ashabul mash'amati, be baliwa bannannyini mukono ogwa kkono. Wassaabiquuna as-saabiquuna, abo abaatukulemberera ddala, abo abaali mu kukulembera abaalabanga ku bannabbi baabwe. Ulaa'ika al-muqarrabuuna, abo be bagenda okubeera ku mwanja ennyo. Fi jannaati nna'iim, balibeera mu jjana ez'ebyengera eby'emirembe n'emirembe. Thullatun min al-awwaliin, kigenda kuba kibinja kinene mu abo abaatusooka okubaawo nga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tannajja. Wa qalilun min al-akhiriin, ate balibeera batono nnyo ku balibeera mu gurupu eyo eya kwabo abaali ku mulembe ogusembayo. Ala sururin, balibeera ku bitanda mawduuna ebyakolebwa ne zaabu. Muttaki'ina alayha, nga beesigamye ku gatanda gaabwe, mutaqabiliin, boolekaganye. Yatuufu alayhim wildaanun, nga kwetooloozeddwa ku b'obwana obuto. Mukhalladuun, obujja okubeera nga buwangaalira ku mbeera ya buto, tebukula tebukaddiwa. Abamanyi batugamba nti be b'abaana abaafa nga batoka babe nga baali b'abasiraamu oba si b'abasiraamu, Allah alibafuula abaweereza b'abantu b'omu jjana. Biakwaabin, nga bakutte ebikopo, wa abaarikan, nga bakutte amabinika, wa ka'sin, nga bakutte amagiraasi, min ma'iinin, ag'omwenge. Omwenge mu jjana gye guli naye obutafaanagana na gwa ku dduniya. La yusaddacuuna anha, tebagenda kulumwa mitwe olw'okuba bagunyweddeko.
wala yunzifun wadde okubeera nga gubakyusa kutegeera ng'ogw'oku nsi bwe gukola. Wafakihatin bagenda kubeera nga bagabulibwa amatunda mimma yatakhayyarun okusinzira buli omu nga bw'aliba choice ye muwadde. walahmi tayrin balibeera n'ennyama y'ebinyonyi mimma yashtahun okusinzira buli omu bw'aliba ayoyezza. wahurun niinun abakyala abanene b'amaaso abalina ebiisa ebinene ebirungi kaamthali lu'lu'il maknun nga balinga ekyobugagga kya luulu ekitereke awatali nfuufu. jazaan bima kanu ya'malun nga yempeera Allah gyali bawa olw'okukola kwe baakola. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها تبaliwulira mu jjanoomu abalibeeramu lagawan luyoogaano wadde ng'eribaayo omwenge teribeera luyoogaano wala ta'thiman wadde okubeera nti balikola ekintu ne kibabalibwako nti kyebakoze kibi. إلا قيلا سلاما سلاما illa okujjako ebigambo by'omujjana qiilan biryogerebwa nga salaaman mirembe myereere gyokka nga gye gibukaddeyo. wa ashabu lyamini bannannyini mukono ogwaddyo ma ashabu lyamini be baliwa bannannyini mukono ogwaddyo. fi sidirin makhdudin bagenda okubeera mu miti egiyitibwa sidiri egitaliiko maggwa. sidiri muti kuno ku nsi guliko amaggwa naye guliko obubala obuliibwa obuwoomu obulungi n'okusingira ddala okuwooma kwa asalin. ku lunaku lw'ejjana Allah agenda kubuwoomesa okusinga n'omubisi gw'enjuki naye ng'emiti gy'omujjana egya sidiri obutafaanaganako najja ku nsi makhdudin tekuli maggwa. wa talhin bagenda kubeera nga balina ebitooke ebiriko enkota mambudin ezirina ebiwagu ebijjudde eminwe gy'amatooke. awe tugambira nti Abaganda ku saidi y'amatooke awo nammwe weemuli. wa dhillin balibeera n'ebisiikirize mamdudin ebiva eno n'eyo. wama'in maskubin n'amazzi agatagenda kukutukawo agayiika nga geeyiwa bweyiyi. wa fakihatin kathiratin nga balina amatunda nga mangi. la maqtu'atin agatagenda kutukawo kuba nti sizoni yageweddeko wala mamnu'atin ate nga siga kubaziyizibwa kulya olw'okuba ga bbeeyi. wa furushin marfu'an nga balina ebitanda ebisitufu. inna ansha'nahunna insha'an nga twaddamu abakazi baabwe ne tubabakolera olukola. Allah subhanahu wa ta'ala abakazi baffe ab'oku nsi agenda kuddamu abatukolera olukola naffe tusiime. Allah subhanahu wa ta'ala bagenda kufaanana abakazi ab'omujjana kumpi n'okubeera nti ate nabo Allah abatadde mu layini erabika nti balungi nnyo. faja'alnahunna tugenda kubafuulira abakyala baabwe abo abkaran abaana embeerera. omuntu w'omujjana buli lwalibeeranga n'abantu be ate okuddayo okubalabagana nabo nga bali otomatiki embeerera bazzeewo dda okuba embeerera. okufaanaganako n'emmotoka eza jjiya batugamba ffe abatalina mmotoka nti jjiya zeeteekamu zokka n'embeerera egenda kuba otomatiki. uruban ng'abantu abo baagalibwa nnyo babbaabwe nga babbaabwe baagala nnyo bakyala baabwe. atraban ng'abakyala bali ku sayizi emu teri asinga munne bonna benkanankana. ekigambo tirbo kitegeeza abakyala abenkanankana nga baazaalibwa mu kiseera kyekimu
so bwe babeera abasajja tubayita bakirnin oba wilda, abantu abenkana. nga bwe tujjukira mu ssuula emu tulaba ng'omusajja yagamba nayina musajja munnange inni kaana li qarin, kirne yayina kirni we bwe baali benkana yali agenda omusuula mu muliro nga ye mukwano gwe bwali mu muliro. pozisyo obulabanga ne karni tukiyita amayembe oba kuron, amayembe olw'okubeera nti go gaba genkanankanira ddala obukulu bwago ne sayizi yago. li ashaabi lyamin, abakyala abo abenkanankana ab'omujjana bonna nga benkana kyenkanyi bagenda kuweebwa abantu b'omujjana ab'omukono ogwa ddyo. Thulatun min al-awwalin, gurupu eri bannene mu abaatusookawo. wa thulatun min al-akhirin, era gurupu nnene eriggyibwa mu akhiri zamaani eyaffe eyasembayo. wa ashabu shimali ma ashabu shimal, wa ashabu shimali, bannannyini mukono ogwa kkono ogwa kkono. ma ashabu shimal, be baliwo bannyini mukono ogwa kkono. fi samumin, abantu abo Allah agamba obulamu bwabwe bagenda kubeera mulika oba bagenda kubeera muliwewo erijjudde obubalagaze. wa hamimin, bagenda kunywesebwa ku mazzi ag'olwegi agatanyweka. wa dhillin, bagenda kubawa ekisiikirize eky'omukka omuddugavu zigizigi. miyahmumin, naye nga nagwo gusaakaatiddemu okubeera nga gujjuddemu ebbugumu eriyitirivu. la baridin, nga tebalinayo kawewo kalungi. wala karimin, wadde entunula ey'ekitiibwa oba enjogera. innahum kaanu qabla dhalika mutrafin, innahum kaanu, mazima abantu abo baalinga qabla dhalika, nga tebannaba kutuuka ku kyokya kino, mutrafinan, nga bantu bakyakaze mu bulamu bw'ensi. wa kaanu yusirruuna ala alhinsi alazim, wa kaanu yusirruuna, baalinga balemera ne baguggubirira ala alhinsi alazim, ku mazambi amanene. amazambi nga shiriki, amazambi ng'okulya riba, amazambi ng'okulya emaali y'abamulekwa, baalinga bagalemeddeko nnyo, so nga ate baalinga bagabasomera naye bo ne baguguba. wa kaanu yaquluuna a idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun. wa kaanu yaquluuna, era be baalinga boogera a idha mitna wa kunna turaban wa idhaman, bannange bwe tuli batufudde ne tufuuka amagumba n'ettaka, inna lamab'uthuna, tuliddayo ne tuzuukizibwa. awa abaa'una al-awwalun, oba bataata baffe abaasooka. qul inna al-awwalina wal-akhirin, qul bagambe inna al-awwalina, mazima abaabasookawo, wal-akhirina, n'abo abagenda okujja oluvannyuma bimutaalabako. lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum, lamajmu'una, bonna bagenda kukuŋŋaanyizibwa ila miqaatin, mu kiseera ba mu bukati, yawmin ma'lum, olunaku olumanyiddwa Allah alumanyi. thumma innakum ayyuha ad-dalluna al-mukaththibun, thumma, oluvannyuma, innakum, mazima mmwe, ayyuha ad-dalluna al-mukaththibun, mmwe abaabulira ddala ne muva ku mateeka ate ne mugalimbisa ge baabasomesanga. la'akiluna min shajarin min zaqqum, la'akiluna, muteekwa okulya min shajarin, ku muti min zakkumin, ogwasimbibwa okuva mu nsibuko y'omuliro. famali'una minha al-butun, famali'una minha al-butun, muteekwa okugujjuzaako embuto zammwe nga mulya ku bibala nantaliika. fasharibuna alayhi min al-hamim, fasharibuna alayhi, ate mulyoke munywekerezeeko min hamimin, olweje. fasharibuna shurba al-him, fasharibuna, abantu abo bateekwa okunywa shubu, olunywa lihimu olutajja mimwa ku kintu kyanywerako. hadha nuzuluhum yawma ad-din,
hadha nuzuluhum obonno bwe bugenyi bwabwe yawma ddin ku lunaku olw'amazuukira. Allah subhanahu wa ta'ala abantu abakyamu yabategekera okulya ku bibala ebikaawa ate nga byokya ebifaanana obubi ebiwunya obubi. نحن خلقناكم فلولا تصدقون nahnu khalaqnakum fetwa abatonda abantu mmwe falawula tusaddiqun kale singa mukakasa nti nga bwe twabatonda tusobola okubazzaawo. أفرأيتم ما تمنون afara'aytum njagala mumbuulire mmwe mulaba mutya ma tumunuuna amazzi ago ge mwavaamu nga muzaalibwa. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أأنتم تخلقونه mmwe mwagatonda am nahnu alkhaliqun oba ffe twagatonda. Allah subhanahu wa ta'ala yagajja mu mmere gye mulya mwe mulya buli mmere ne tujjako ekitundu eky'omusaayi ne tujjako ekitundu eky'amazzi ne tujjako ekitundu ekinaafuluma ne tujjako ekitundu ky'amazzi ge munaabanga muvaamu muzaaliramu. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين nahnu qaddarna bainakum almauta ffe twateekateeka wakati wammwe nti bwe munaabanga abalamu mulifa. wama nahnu bimasbuqin tetuyinza kulemererwa ate nga temunnafa. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ala an nubaddila amthalakum titusobola okukyusa ebifaananyi byammwe wanunshi'akum ne tubatonda fima la ta'lamuuna mu ekyo kye mutamanyi. Allah subhanahu wa ta'ala waliwo abantu abaamunyiza ku nsi muno n'akyusa ebifaananyi byabwe n'abakolamu embizzi n'abakolamu n'enkima. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون walakad alimtum annash'ata alula mwakitegeera olutondo olwasooka nti ffe twaliwo. falawula tadhakkarun singa mwebuliridde nalwo ne mumanya nti yatusooka okututonda ate asobola okutuzzaawo. أفرأيتم ما تحرثون afara'aytum njagala mumbuulire ye mulaba mutya ma tahruthun ebyo bye mulima. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم تزرعونه mmwe muteekako ebibala ku ebyo bye mulima am nahnu zari'un oba ffe tuteeka ebibala ku bintu ebyo. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون law nashaa'u singa kuba kwagala kwaffe nga twagadde laja'alnaahu hutaaman tusobola okufuula ebintu ebyo ebikalu ne bikalira ddala fadhaltum tafakkahun ne musigala nga mwewuunya. إنا لمغرمون ngamba mumugamba nti inna la mughramun mazima mu butuufu Allah subhanahu wa ta'ala atummye. ne mugamba nti amaanyi gaffe gafudde bwereere. بل نحن محرومون bal nahnu mahrumun so kyokka wabula Allah atummidde ddala empeera ekyo kye tubadde tusuubira. أفرأيتم الماء الذي تشربون afara'aytum almaa alladhi mulaba mutya ye amazzi ago tashrabuuna ge munywa. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أأنتم أنزلتموه mmwe mugassa min almuzni okubeera nga mugajja mbire mmwe mugakamulayo am nahnu almunziluun oba ffe tugassa. amakulu nti si ffe tugassa Allah gw'ogassa. ebimera si ffe tubimeza Allah gw'obimeza. amazzi mwe tuva si ffe tugakola Allah gw'ogakola. ebyo byonna ffe situbiinaako buyinza awamu n'okuba nti tubiinaako buyinza Allah tugamba lwaki kale temuntya lwaki temummatira. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون law nashaa'u singa twali twagala amazzi agava mbire ja'alnaahu ujajjan twali gafudde agakaawa omunnyo falawla tashkurun kiki ekibagaana okwebaza. أفرأيتم النار التي تورون afara'aytum an-naara allati mumbuulira omuliro ogwo turuuna mmwe gwe mukozesa nga mukuma mwota mufumba. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم mmwe mwatonda shajarataha emiti mwe guva am nahnu almunshi'un oba ffe twatonda emiti egyo.
emiti egyo mwe muva omuliro edda bagiranga friction w'obuti ne babeeranga wansi bateekayo ekintu ensasi ziri ne zikwata ne bakuma omuliro. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين nahnu ja'alnaha fetwafuula omuliro gw'oku nsi guno twabagutondera ne tugubawa tazkiratan gubabuulirire gubajjukiza omuliro omunene wa mataa'an ila hiina ate era muganyulwemu mubeere nga mweyagala wa mataa'an lilmuqwin kibeere nga kyakukozesa eri abatambuze bwe baalengeranga omuliro abatambula ekiro ne bamanya nti waliyo abantu tugende tujjeyo ku muliro naffe tuwote oba batunyumize ebyekitundu kino bwe kiyimiridde. Kale abantu abatambuza ekiro nga Musa alayhi salam bwe yagukozesa n'agamba nengedde omuliro mutuule mubeekaawo nnyinza okubaleeterayo ekisiki naffe tuwote. فسبح باسم ربك العظيم فسبح وتندرزanga nnyo nabbi Muhammad bismi rabbika al-azim erinnya lya mukama wo oyo omunene. Nabbi bwe bamulagira ekintu ekyo naffe n'abagana n'atugamba ij'aluha fi ruku'ikum nange nkibalagidde kye mbamwogera nga muli ku ruku' nga muli ku maviivi kyetuva tugamba subhana rabbiya al-azim. فلا أقسم بمواقع النجوم fala uqsimu kale sinza butalayira bimawaqi'i nujumun ebifo by'emunyenye ngeri gye zivaamu ne zitambula ate ne zigenda ne zigwa ebifo byazo sinza kubeera nga sinza butabilayira. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم wa innahu mazima lakasamun okukulayira kwe muwulira ndayira law ta'lamuuna singa mumanyi ebikwatagana n'obwengula azimun kunene. إنه لقرآن كريم innahu mazima ekindayiza ebifo ebyo eby'amaanyi la qur'anun karimun ye kurane ya mwene y'ekitiibwa y'ensonga lwaki ndayidde. في كتاب مكنون fi kitabin kurane ne y'ekitiibwa gye mulaba yawandiikwa dda mu fayiro makunuunin eri yakuumwa ennene lawhi mahfuz. لا يمسه إلا المطهرون la yamassuhu qur'an yeno tesaanidde kubanga ekwatibwangako illa almutahharun okujjako abantu abatukuvu nga balina wuzo. تنزيل من رب العالمين tanzilun yassibwa min rabbil alamin okuva eri allah omulezi w'ebitonde. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون afa bihadha alhadithi abaffe qur'an yeno antum mudhinun mmwe gye musazeewo qur'an yeno mmwe gye musazeewo okubeera nga mugizanyirazanyiramu okubeera nga mugisaagirasaagiramu. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون wataj'aluna rizqakum abantu basaagirasagira mu qur'an olina atuuka okugamba nti sheekh omulembe nga bwe gufaanana ebyo tebikyakola. Allah agambye nti kino ekitabo mmwe kimuteeseeko olummanyimanyi. wataj'aluna rizqakum ne mutuuka okubeera nti n'enkuba yammwe abawarabu balina omuze gw'enkuba okugamba nti emunyenye gundi leero yeetuwadde amazzi. naffe wano mu Buganda tulina ekintu ekyegera okwefaananyirizaako ekyo abantu olulaba mu ssoke ne bagamba mu ssoke atutaasizza enkuba. wataj'aluna rizqakum muvudde enkuba yammwe ebatonyera annakum tukadhibun ne mulimbisa nti Allah subhanahu wa ta'ala si abawe enkuba mulowooza nti munyenyeze zigaba enkuba. yalinga ndowooza ya Kiwarabu Allah subhanahu wa ta'ala gyagezaako okumenyamenyawo. فلولا إذا بلغت الحلقوم falawula kale singa byonna bibanga bwe bibadde naye idha balagatil hulquma singa ng'omwoyo gutuuse mu malookooli wa antum hina idhin nga nammwe mu kaseera awo tanzuruuna mutunulira munnammwe mumulaba agenda. وأنتم حينئذ تنظرون wa antum tanzuruun nga nammwe mutunulira munnammwe mumulaba agenda nga mumutunulira ali mu kulaajana ali mu kugenda. wa nahnu aqrabu ilayhi minkum nga naffe tusinga mu kubeera okumpi eri omuntu oyo. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون wa nahnu aqrabu ilayhi minkum nga naffe aba basinga okubeera okumpi eri omuntu oyo agenda okufa. ffe
Allah subhanahu wa ta'ala agamba ffe bamalayika baffe babeera kumpi nnyo ewali omuntu agenda okufa walakin la tubsurun naye temusobola tulaba. falawla kale singa in kuntum ghayra madinina nga mugamba nga bwe mugamba nti temujja kuzuukizibwa. tarji'unaha in kuntum sadiqin. tarji'unaha mutulaga amaanyi muzzeeyo omwoyo ogwo gwe tumaze okusembeza mmalooka oli guddeyo mu bifo byagwo. in kuntum sadiqin kayina mwe bwe nga mwogera amazima nti okuzuukira tekuliyo muguzzeeyo. فأما naye in kana bw'abeera sseruganda oyo gwe tutudde ebbali nga mutuddewo naffe tutudde temutulaba muffe tubalaba naye bw'abeera ng'oyo agenda okufa min almuqarrabiina ali mu bala ab'okumwanjo. farawhun wa rayhanun okujaganya n'essanyu ku sayidi eyiye omusajja oyo abeera musanyufu kubanga aba akimanyi nti wa jannatu na'imun ayolekedde okuyingira ejjana ey'okubeeramu olubeerera. wa amma naye in kaana min ashaabi lyamini bw'abeera mu bantu ab'omukono ogwa ddyo. fasalaamun laka min ashaabi lyamin agambibwa nti emirembe giri gy'oli ggwe oli mu bantu ba mukono ogwa ddyo. كان من المكذبين الضالين. وأما إن كان بابير السرغاندو ناستلا من المكذبين غابد موابا بلين بسانت تبجك ذكر الضالين بابرا. فنزل من حميم أكاكا سانتجارا قبقيني بوارويج وامزي. وتصلية جحيم أجندك سنسك ومرير جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. إن هذا مزما بنبي تبغامبا ونلهو حق اليقين جيج مزما قدر جمينو كاكسا. فسبح باسم ربك العظيم. فسبح محمد يا بكاكسزنا بانتو ومتندرزي. باسم ربك العظيم يا الله يومنني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غمروك مغامبوك تندرزيرين يا الله منني ناغامبا انتي نمو امبراجيدي باندا جيدي نانجي امبراجيدي اجعلوها في ركوعكم چباندا جيدي چنو mukiteeke nammwe mu rukuu murajanirenga wonnyo muli ku maviivi mugambe subhana rabbiyal azim bwe bamugamba sabbih isma rabbikal a'la n'agamba ij'aluha fi sujudikum kye tuva tugamba mu sujudi nga tuli wansi ku ttaka subhana rabbiyal a'la wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.